Bana mukono bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga mu bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomayi e Namavu. Donald wali. Ati ndaba mpuliranga fa. Wembita mu tubonyebonye. Tugeze Miranga merere mu maka ga Dr. Donald Emmanuel Muguluma Luswata Damulira afudde mu kyetekeza ku lunaku lw'okutaano ng'ono abadde mukiise mu lukiiko lwa Buganda ng'akiikira essaza ly'Ekyaggwe ono yafudde ng'atwalibwa mu ddwaliro ery'Emukono. Abantu batandise okuyiwa mu maka gano oluvannyuma lw'okuwulira entiisibwa egudde mu maka guno okusinziira ku mukyala we Florence Muguluma agamba babadde mu kiro nga beebase mu buliri yagenza okuwulira ng'omugenzi amugamba nzigulirawo oluggi nga kino omukyala we kyamutabudde n'amubuuza ow'omukwano kiki ekigenda mu maaso ng'ono omugenzi awoza kimuzigulirawo oluggi. Wano yagezaako okulaba nga aggulawo agenda ayite abatabaani babategezeeko embeera nga bwetabuse eri kitaabwe. Bagenza okujja nga yenna asesemye ng'ali mu mbeera mbi ne bamukwata ne bamuteeka mu mmotoka okumuddusa mu ddwaliro lya Church of Uganda Hospital. Bagenza okumutuusayo okuyita abasawo ogenda okumukebera nga bagamba ono kati mugenzi. yalwala ekyenda ogw'omukaaga ne batulongoosa bulungi wa ensambya nadde engulu bulungi ffenna ne tusanyuka n'abasawo basanyuka nnyo era abadde bulungi ebbanga lino okutuusa era abadde azzeemu okukola ng'agenda ku ddwaliro lye n'akola era nga tagenda na mmotoka agamba nkola dduyiro n'atambula n'agenda naye ku lwokubiri luno yatambudde okuva ku kiliniki okutuuka wano naye ng'akooyeemu ne mugayi nawe wakooyi lwaki tolinnya ebooda nti njagala exercise neyeebakako ku buli nemugaa naye nkakyayi ongira onywa nenzija walokkanya naye baaludde ntayagala kunywa kyayi saawa bbiri ng'ayima wali ng'ayita abaana wite fulo naye gadda lyakuyise bubi nfa nga omuntu mulisi mulamu mu kisenge akutuka kyalina wazinakamaako omumiro nziruka nemera musenganga nfa oba nengenda kubafiiramuko wano mu ngalo ne mugamba ate kiki kati nabadde ne magnesium mixture nemuwa magnesium mixture nenga nanakakebenda ka bascopan kendamuwa kululi nga tugenda ku operation yafuna spasms nenkamuwa nenkamusindikayo nemubutuzi nanyowangu kakati awo nagenza okukola ebintu bitamusi nengamba abange abaana mufunye emmotoka beziyija tinokozesa tigulo nzigulira oluggi nemugamba waliwo oluggi taata newunyiza ekintu ekyo ng'alinga alina gy'alaga nyamba nzigulira oluggi lukitundu saategedde kyabadde no nawe kujjako nti nkimanyi alusaazi bulijjo ate bulijjo takaaba alusaazi Omugenzi Muguluma abadde muntu w'amaanyi nnyo mu kibuga ky'Emukono ng'ono abadde musawo omutendeke omulungi ng'alina eddwaliro lye mu kibuga ky'Emukono ne Bweyogerere ng'ono abadde aweereza Obwakabaka mu bifo eby'enjawulo ng'abadde akiikirira essaza ly'Ekyaggwe mu lukiiko lwa Buganda okusinziira ku Gerald Kabunga bye yakolako mu ssaza ly'Ekyaggwe. Yaliko omumyuka wa minisita y'obulamu oluvannyuma n'awummula n'asigala ng'aweereza ng'omubaka
mu ssaza ly'Ekyaggwe mu lukiiko olukulu olwa Buganda era nga mubaka mu lukiiko olukulu olukulembera essaza ly'Ekyaggwe. Nkoze naye okumala ebbanga ddene banga era we yabeerera minisita nali omu ku abo abamulinga ku lusegere nga tutambula naye. Ye mutabani we Nicholas Wasajja Muguluma ng'ono era mukiise mu lukiiko lwa Buganda ng'akiikirira abavubuka agamba kitaawe omugenzi abadde yabayigiriza okubeera abaweereza abalungi era nga naye akozeeko mu bifo eby'enjawulo. Ekitiibwa Dr. Muguluma abadde muweereza wa Ssaabasajja Kabaka empagi Luwaga era ffe ng'abaana be ebimu ku bye tusinga omuyigirako kwe kunywerera ku nsonga n'ebyo byakkiririzaamu. Wano ewaka tubadde tukimanyi nti eddiini gye tusoma ng'Obukatuliki ebyobufuzi ebikiririza mu nkola eya demokrasiya enfuga eya federo ey'amazima n'obwenkanya nga ezo pillars amaanyi nnyo kwayimirira era nga enkiiko ezatabakaniranga obukulembeze obw'ekikulu ekyo zaali nnyingi wano era twakula tuziraba. So okukula kwaffe twakula nga tulaba omukulembeze mu kereziya yaweereza ebbanga ddene nga Ssaabakristo ku St. Paul era St. Paul Parish kereziya gy'erina olunaku olwaleero ye yagizimba okugituusa okugisereka nga akulemberamu abakristu banne nga Ssaabakristo. So empagi ey'obukulembeze mu society badde empagi y'amaanyi nnyo ewaka era nga atukuutira nnyo okubeera abakulembeze abeesimbu, abakulembeze ab'amazima, abakulembeze abanywerera ku ebyo ebituufu ate bye bakkiririzaamu. Muzeeyi aweereza Kabaka obuteemalira bwe yali minisita wa Kabaka ow'ebyobulamu ebbanga lyamaze nga muweereza mu lukiiko ng'akiikirira essaza ly'e Buddu nga ne bw'abeera nga munafu enkiiko ndowooza ebbiri ezisembyeyo nga nvuga okuva e Kampala n'enzija e Mukono okumukima ne tugenda ne tukiika ffembi naye nga bw'abeera wakweteekateeka okujja mu lukiiko amalira ddala sabbiiti namba nga buli lunaku akubira n'akujjukiza Wasajja tulina okugenda mu lukiiko ku Mande, Wasajja tulina okugenda mu lukiiko ku Mande. Ekyokubiri kwe kutusigamu ensigo egamba nti obuweereza tebuli ku ssente, obuweereza buli ku kuweereza bantu ba Kabaka, kuweereza bantu ba Uganda era nga obuweereza obwo buteesigamye ku ssente wabula obwesigamye ku kulaba nga embeera z'abantu zitumbuka. Abutumbudde mu byobulamu gy'abadde ng'akola as a doctor, mu Bwakabaka, mu byobufuzi yamala emyaka 20 nga chairman wa Democratic Party mu Mukono. So kwegamba ensigo eyo twakula tukiraba, twakula kitugamba, twakula kitwagazisa. So tunyoleddwa nnyo okulaba nga tuviibuddwako nga Bannakyaggwe nga Bannabuddu tuviiriddwako omukulembeze ekyokulabirako ekirungi eky'omukulembeze naye era nga naffe ng'abaana kyakusaalirwa nnyo nti oba oliawo muzeeyi yandiyagadde okulaba nga transitioninga okuva mu bifo by'obukulembeze ebimu okudda mu birala naye ekyo tekisobose naye zonna zibeera nteekateeka za Mukama. Twakumya obi ayisa abasajja Kabaka gwetusinze etusingidde ddala. Omugenzi ng'ogyeko okubeera omuweereza mu Bwakabaka bwa Buganda n'okubeera omusawo omutendeke abadde munnakibiina kya DP osinza ku Owek Musendi annyonnyola mbu yaweereza ekibiina kya DP mu biseera ebizibu era nga amaza n'obwenkanya obw'ekibiina kino teyasuula buvaako. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri Bannayuganda naddala abawagizi ne bammemba ba Democratic Party bonna mu ggwanga lyonna oba oliawo ne mu nsi yonna olw'okuviibwako mmemba omukuutivu bw'ati bakitaffe abatandikawo Democratic Party. Tusaaliddwa nnyo kubanga bakadde baffe bwe bati batugenzeeko mwezi nga gumu emabega Ssemusamba yakatufaako n'abalala abatugenzeeko mu mwaka guno. Niye twagala okwongera okwebaza Omukama Katonda olw'ebyo bye basobodde okukola ate n'okubeera abasajja ab'ekyokulabirako kye tubayigiddeko
naddala mu mazima n'obwenkanya ogwo omutima bagusitusizeemu nnyo ng'ovuddeko okuba nti nze ndi mukulembeze wa Democratic Party mu kibuga kino kya Mukono Central Division naye abadde mukama wange okumala ebbanga ddene era nga mukolera emirimu nga nze ddereeva we ebbanga eriwerako abadde musajja wa kyakuyigirako abadde ayagaliza abadde awabula era atutendese naddala nga nze antendese ebintu bingi naye twagala okusaasira n'okubikira bammemba ba Democratic Party bonna mu ggwanga lyaffe n'okwongera okuwanjagira omukama bw'aba abadde akyalina kyamubanja amusaasire ng'asinziira ku kabonero ako ak'amazima n'obwenyi. Johnson Muyanja Ssenyonga ng'ono yaliko mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono era omubaka wa Mukono South agamba Dr. Muguluma abadde musajja ow'enjawulo ennyo, omusajja abadde omwesimbu, omusajja abadde afaayo nnyo mu kifo kino kye bamuwaddemu okuweereza era nga bannakyaggwe bagenda musuba nnyo. Okusooka njagala okutusa okusaasira eri obwakabaka eri famire ya Dr. Muguluma n'eri eggwanga kuba musawo omutendeke. Dr. Muguluma abadde ategeerekeka. Dr. Muguluma yeetabako mu byobufuzi era byamukaluubirira n'agamba ebyo mbinyuse. Dr. Muguluma najja okuweereza mu bwakabaka naye nga waba aweereza yeebuuza ate nga tatunuulira mbeera ndala zaaliyo mabega. Byabufuzi byali bitya kubanga yalina ebyobufuzi byawagira naye nga si byakulembeza. N'olwekyo ate ng'olaba ayagala omulimu ng'akeera ng'obudde bwonna abuwa omulimu gwe ogw'obusawo bwe ziba miitingi za kusaza ng'olaba akeera kuba tuweereza naye akabanga era abeene we yasiimira n'amufuula omu ku babaka abava mu Kyaggwe abakiika embuga. N'olwekyo omusaayirwa kwa maanyi naye omukama bw'atyo bwagera ekirungi aweereza era omukululo agulese. Mutabani we Andrew Ndawula Muguluma annyonnyodde pulogulaamu gye bataddewo gye bagenda okugoberera nga bagenda okwolekera omugenzi kitaabwe. Mwezi guno ogwa January tugenda kubeera wano mu maka g'omugenzi. Tujja kuba n'emmisa ku ssaawa 11 z'olweggulo, enkya nga 27 tujja kuba n'emmisa ku kereziya ya St. Paul wano e Mukono. Bwe tunaavaayo tujje ewaka e Mukono wano e Nabuti tukume olumbe. Nga 28 tujja kuba nga twolekera essaza ly'e Buddu, Kaliisizo, Ninzi eka gye tujja okukuma olumbe. Then nga 20 mani gya kubeera 29 tujja kuba nga buli lunaku lwe tugenda okuba n'okuziika okwerekera taata. Tujja kuba n'emmisa ejatandika ssaawa 6, then tujja kuba nga tuziika ku ssaawa 10. Eyo yenteekateeka y'okuziika okwerekera taata. Weekomule ku Bikunja Channel osobole okumanya ebintu ebyenjawulo tusobola okutuusaako ku mukutu guno.